yakulira ekyuma ye kisogola omwenge okuva e Kakira ye Patrick Pillay. Kakira tukolaganye nabo okuva mu myaka gy'enkaaga, bamadivaani abo bakolaganye nnyo n'Obwakabaka okuviira ddala emabega eyo. Ate naye ku mulembe guno Omutebi tukolaganye nabo, era nze nabakyalira mu 2013 nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali. Ettoffaali lye natikkula mu Busoga nayitako e Kakira, era mwami Mayur Madivaani yannyaniriza n'essanyu lingi n'awona ettoffaali eddene. Mu budde obwo baali tebannaba kusogola mwenge, naye kaakati bagutandise, era olwaleero mwami Patrick Pillay azze okunnyanjulira omwenge ogusogolerwa e Kakira. Noticeable things about Kakira spirits plant is that we're very unique. We're the only company in East Africa that actually ages our rum whiskey. So the product is aged between 3 years and 7 years. And as the years go by, they age even further. We have our master blender. His name is Brent Stevens, and he's the custodian of our blends. So he's based in USA. So Kakira is growing, strength by strength, to be honest. We're trying to penetrate the market. It's quite a challenging market, especially with Uganda being, for the community. It's a challenge, it's very price sensitive. It's not, so we developed something for the lower value brand so people can get introduced, those who are over 21 and over 18.